ulira kati omuwala era ng'omulaba omutunuulira bw'oti azze ali mu kapatula ke nze teyanaabye oluusi teyatukudde nakutukula mwavinze sex alimu akasu n'omulaba awo n'omuweeyinga n'omanya nti kati ne bw'oba omuyingidde owulira olinga ayitawo obuyisi olina tewalimu kalitainiko emulimu kakulitaininga konna of course kitegeererawo nti ono bwatyo and kankubulire oba obwala obwo olugezigezi obwenjala obwo obwagundi obwo obutatukudde bulungi susu buba tebulina good sex naye omuwala omukozi nga ye ekisooka aba talina budde bwakwegatta all the time akeera kuyiriba mukazi wattu sex afuna obudde wa sex nga naawe bw'obufunye mu programming abo programmings naye kana akali readily available mama bulina bad sex tebubeera prepared all the time bubeera awo bwe butyo Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Fatana kansala bakola bakwata kumumwa naye kasitaka bangateka si kali no era still waliwo akabya era still obugundi teri byakabi tutoyogera bitu wano abantu bali mu no kasitoma ngojiza no waliwo kijira lekiwatwa the fact that you don't hold your mouth or okwata kukumumwa bazita ectic etiquette nawe etiquette enera sibumba dingisizaako ne kugamba otya nga tulaba tubulanganye yes maze myezi meka banga dene tujigena mu 3 I think so naye wangamba oli busy nagana wangirira kawo ne kugamba tu badde embeera eyo mu nsi yange nkulaba ne shawa mwetwala ne naye asina kulekera shawa erinnya lyanzijiridde ate musajja munno bwakusinga okugula ogiyita njovu musajja munno bwakusinga enankani togiyita mpanama ogimanya mpanama byebiki ziri testicles zizimba ne zigejja nnyo kati oli waba lwadde nekigejja bwekiti ne kibanga kiringanga ekidomola ekiwa kibeeramu amazzi ekyo kigundi kati gye bayita empanama kati mu Luganda tugamba musajja muno bwakusinza empanama bwakusinga enankani togiyita mpanama kitegedde oba bwakusinga ekigere togiyita njovu enjovu yo gimanyi enjovu ngimanyi elephantiasis omuntu alwadde elephantiasis muno bwakusinga ekigere togiyita njovu elephantiasis bwe bulwadde obukwata naye kati bwe mbadde ngamba laba eyo ngamba mugira mubeere eyo nensirikane nga munange ate oba bansingako ng'onyumye ye aisure brown naye nga tuyakati osaziraba ngato ya brown naye babita mix and match byagwako just chingudde this is not mix and match this is blending you blended well mix and match when yambadde yellow notekako green notekako purple anti bwe kiri mix wano ngato manyi black then cape but it's the colors are neutral that's what mix and match jibanyi gwe charanga nonderera ebingenderako yakulondera ebingenderako ya inolona mucha bwaba akwagala kisinzira relationship gye obwagazi bwe buli bwe bwanerevo kwe butuuse n'emyaka gye muwangadde Mumanga mwakamala myaka nga 5 and below mwerondera naye bano ba myaka 15 kudda waggulu abatalina obudde kizibu nnyo sanga omwami nga omukyala amuwe engoye ati after 25 years nga bali mu bufumbo kizibu nnyo bino bibeerawo oluusi nga mukyali batoototo but of course kyandibadde buvunaanyizibwa bwa mukazi omusajja okulabika obulungi mu public n'abeera nga gyatambulira era baga ani mukazi we nti oli gundi munaye amulabiridde alabika bulungi oluusi credit nebeera sina ye waliwo n'abakyala ab'essaidi abebbali nga balabirira nnyo abakyala abebbali be basinga okulabirira naye
I think the when chendooza omuntu obanga tubeera nnyo naye abakulina Muhammadu ndowooza ke sigala nga ye kyobalaba osanga ng'oyagala nnyo webbale kusinga ate ne laavu eno okimanyi nti teri laavu esinga kunyuma nga y'abafumbo babiri nga temuli mwana ng'omukazi mufumbo gy'ali naawe ng'oli mufumbo eno kati nga wakati wammwe muli mukwano kati ndi mufumbo nange nga ndi mufumbo kati nga tweyagala binyuma mama nnyabo yeyo laavu esinga okuwooma ekisooka laavu eyo buli muntu aba awamu n'ekitiibwa buli muntu abeera alina security ey'enjawulo gy'ateeka ku oba nkikunyonyola ntya nti kizibu nnyo n'omuntu omukazi omufumbo okudda okukubira amasimu kuba kimanyi naawe oli mufumbo ali naawe mbeadhabula togenda mukubira kati communication yammwe ebeera on point sakumuna wagenda okubeererawo obeera on point era enyuma omanyi kyoyagala naye kati bw'obanga omusajja mufumbo omukazi si mufumbo kyenjagala mba manyi wamwewala kuwa ssente kuba temugenda kwewangana ssente mwewa oyinza nogisanga laavu eyo ng'ate yanjawulo nnyo nga bbaawo abeeraawo n'akaaba ekizibu kya 10,000 nga tosobola naye ng'ate ono omusajja wo omufumbo osobola omuwa 5,000 amale ekizibu kye the other way round naawe nga mukazi wo abeeraawo n'abaako ebintu byakaabakaaba nga tosobola byextendinga n'ogaana naye ng'ono omukazi omufumbo ate jjukira mubeera on mission nti mubeera bwe mwegwako kwekakasa pleasantries ezo kunyumirwa ye target temuli baana buli omu gyali azaala temuli mbuno kwesiga birwadde oli sure nti oli omukazi mufumbo ayinza oba datinga gwe ate abakazi bajjukira nti bo bendesa reason nti tasobola kubeera ng'ali naawe ng'alina nebbaawo ate era n'afuna omulala kiba kizibu kakati oba sure nti tagenda kusinga birwadde olwedde omwami okujjako ng'omwami we yakoze eki yatambudde kibeera beto okusinga okwagala omuntu ali awo ddala nti nga talina ayagala kuba oyo asanze yayagala omukazi nga talina bwannannyini Doreen omuntu atalinako bwannannyini abamu yasinga obwenzi kati eka nkubuulire olaba bano abavubuka abakyaza abawala mwagala nnyo I want a guy who is single my friend that is a notorious Casanova abeera ayingiza amakinga sure tewali mwala aleka bujulizi bino musimanyi earring yange wagyerabidde simanyi biki ojja avaawo yayalira ddako obuliri avaawo yalongooseza ddako naye bw'obeera ne gaayiwo nga mufumbo oba omanyi nti owaayi at least ajja kukola obudde obumu ajja kubeera waka omukazi ewuwe waliyo omukyalo omu kiwulikirika bulungi okubeera nga abantu ab'enjawulo bajja ne musharinga nabo obuliri obwo gwe munaye ate gwe wagamba ng'oyagala musajja atali mufumbo nze saagala njagala atali mufumbo ate nga nzonga ki lwaki oyagala atali mufumbo kuba oba n'essuubi erikuwasa si bufumbo nina ebbuba kati nti eryo ebbuba ly'olina njagala wenkwagalira nkulabe naye kati jjukira bw'obeera mufumbo wabeera restrictions okitegera kati waliwo wenkuyoya ngenda kuyoya kiro then tasobola lemwa kulaba ali eri ne mukazi we I'm giving a scenario oyine mukazi wo mpulira njaga kulaba 3 sawa 5 you don't want to come through I can't even I'm not going to come through exactly. But what about the other side nga oli atali mufumba ate naye yakyaziza era naye ajja kuwa excuses ate buli kiseera ajja kuwa excuses so for you omusajja bw'ataba mufumba ogendayo at any time gy'oyagalidde exactly because I'm much twekwanya ate mbajja n'okupa ekisumuluzo I have to come at your place anytime I feel like. Ebyo byamugamba. Kyanonya jakiraba. That means you're not ready, you're not serious. That's why bwemanga na mu relationship ebyo kuzanyazanya nabivama. Oba mutaddeko ekibuli. Njagala omuntu nga ina intentions. Intentional dating. Oba mutaddeko ekibuli omusajja. Anti kati awo anti kati awo batomwadde musajja peace of mind. Kabulenga ne peace of mind. Buli omwana peace of mind yamwe peace of mind yamwe tebagala nga mwenda. Peace of mind yamwe mwagala tubaleke tetubabuza gye muli. Which is wrong. No, peace of mind muntu okugamba nti leero sigenda sobola kulaba nakkiriza nti tali ready kulaba for today. N'otamukubira masimu. Maybe the other day tuba tomorrow baddi. Naye omuntu omufumbo kankubuulire kati ate ekyebirwadde
kyo kirowoozaako ki nti Casanova ono ye akyaza abawala ab'enjawulo abeera vulnerable n'okubeera ng'afuna obulwadde ate ono mufumbo already omukebezza mulamu that means nti ne mukazi we mulamu kuba bazadde abaana ate abakyala abasinga babeera faithful anti omusajja tobitagala kuba faithful anti tali faithful because akulina first gundi ekulaga naye already awo ku mukyala we ali faithful kati gwe nga gwe Doreen let's give an example nti onjagala oba twedatinga nti nze mukazi wange ali faithful tayagala musajja mulala kati ebiseera ebisinga omukyala wange mulamu nange ndi mulamu naawe obeera mu layini eyo y'okubeera omulamu nga tolina bulwadde kati ate ono gwoleka ali awo ataliiko bwannannyini yeyo gwosanga yayagadde mukwano gwe yayagadde sister we yayagadde ani si bonna naye nga gundi ezisinga yaali awo bawa bwereere oba muka bwereere amulinako bwannannyini. Yes. So you have a feeling that the advantages. Abera single. Omuntu yenna ali single naddala omusajja abeera Casanova. Ekyo kyo kijje kunze kubanga nange nabeerako mu bulamu nga ndi awo. Ng'oli single. Nga ndi awo nga bandaba nange ndaba. Ubeera ekisooka mpoziko nga mwavu talinamu ssente. Naye ebiseera ebisinga omuvubuka yenna akasente kakupushinga. Okubeera n'omuwala asukkamu ate abasajja abasinga jukira batono nnyo abaagaza omutima abasajja batono abaagaza omutima abasajja abasinga baagaza nsonga reasons nti akulabyemu ekintu ekyenjawulo oli extraordinary tomutoolako omugattako toli liability oli asset gyali bibi ebintu ebyenjawulo naye abakazi olowooza aba assets z'abakazi olowooza bali bameka mu nsi muno tebakola na 10%. Abakazi abasinga bonna liabilities. Yes. They just want to take. Give me. Mpa. We are takers. You are takers. Temwira nnyo kyekyo kyemugattako. Ebizibu byabafukira ebizibu. Ebirwaddemu infections z'abafukira infections. Kanula tezibava ku mikono. Kale kwegamba n'otunula n'osoberwa. Ajala bajja kunja bannange kwa kati ekigeza kati gwowagira nso kati balabagenda mbufumbo nga batu bino ebiri mu media ali bana abamirembe baki nalebe mu videos zino yesterday nga yabaddayo cha mirembe akuba abanga alwana anwazin bamkwede pate ya nakwata nekifaananyi kye kyembaga nayo akikubakuba video negamba finally you're free girl kati kankubulire Doreen ekyo ekikolwa kyakola ate kyekiraga nti ayagala nnyo I'm telling you omuntu ng'omulesse omuleka bibye nobeera nga todda na kuprovinga point. Yes, Doreen go baddeko mu relationship kyogamba mbuno omusajja gwokyaye n'agenda osigala oprovinga ensi tibanaye wuno omukyaye era anti kubanga byageseka mu social media toso ategeera go olutulira obuwala buno obunyubu omwenge ne kadda wone ne kapikane kajja ne katusomera press release ne kajja ofaati waliwo abavubuka benda batadde ekibuli ku muvubuka ne bamuteekako ekibuli ne tugamba bannange emikwano tugijje mu sina mikwano bantu just bawuzi ba bunyama bano bampaayo 2 mpaayo 10 bawuzi basusi ba menvu bano tewali gwe tokankubulire tewali naye gwe if you set back gwe nga gwe omuntu oddayo n'olwo I think n'emirembe bw'abeera awo n'abeera mu blanket ye nga yeebisse asobola realizing nti abantu abamwetoolodde tebamwagala. Really? You're not friends. Yes, omuntu akwagaliza kirungi. Omuntu oli mu relationship n'omwami wo. Omwami buli muntu kati bete tuli happy. Bwe mbate muli happy. They will sort themselves. Bajja kwesortinga. Gwe kamulali bw'otalidde lwaki akubalagala. Ate n'otulaga nti akula balagadde nnyo nnyero olulumi lukusiiwa. Bali bakwano be mikwano gyo gikwa advising they don't go extra mile. Yes. Mikwano gyo jikuwa magezi. Advisor mu mugaye munna kusinzira wekintu munna omusajja oba wandi mwesonyiye ye atuule
airizing memories waba asobola yesonyiwa omusajja naye mu okuteekako ekibuli era mukyaye bale ekiki n'ekipapula leero nafuuka leero nogala abantu kweka wagize nnyo there is a guy I was respecting naye nalabye ataddeku nnyo amaanyi ku mwana ku muvubuka ataddeko amaanyi Good Life Eddie atadde ku nsambya ekibuli video emukubiri 3 nyata content yenna rotatingira ku nsambya nogamba ofaaki kolayo video emubiri yes tukutegedde kiwedde leave it at that tukirekeraawo musungu ngoyinabo abantu abamu abantu abasinga beyingiziza mu bino ebintu it is okay to advise okuvuga public opinion bulijjo public opinion nkugayikkirizibwa it is very okay but like know your limit but waliwo ekisusse waliwo ekisukkanoga kati ono afaaki for her coming out and saying bali abantu first of all bwe bali beekwana temwaliyo gye babadde benyumiza buli omu ng'awugganira munne nga bwanyumiddwa temubaddeeyo temumanyi biki bye bagabanye kanaye gwe nojja n'otekawo embeera ekibuli ekyo kisusse yes it is okay okubeera ne opinion it is okay okuyamba mukwano gwo okumuadvisinga kati Sekyewa yakabye bagamba va kubaagala ntutekayo kigambo kyo kati singa storm ekaminga ne baddingana aina badinga batanga divorce already bisoboka you will look fools bisoboka omukazi asobola okuddayo n'asooka nnyo you look fools so with all that saga would you allow okuzimba no but all in all bwe babanga bamuvinze on I think omulenzi akkirize reality omuntu wali kintu kisinga bulungi munsi muno nga kuhiringa omuntu ne bwafuna akawuka ka siriimu nakkiriza nti akafunye abeera bulungi munsi wabula omuntu bwafuna akawuka ka siriimu n'agaana okukkiriza nti akalina n'abeera mu dinaayo abeera alumizibwa nnyo in this case abakazi bawangudde katugambe nti bawangudde for the first time mubadde mugaa tubakyawa this time round mmwe mwakyaye mu scenario eno omukyala yakyaye omulenzi akkirize amoving on I mean he's a handsome guy musajja alabika bulungi machazi bagamba nti akasente oli akamuwadde but at least is a stepping stone alina wamutadde asobola okweyongera amaking sure nti asigaza bakasitoma basigale nga bagula furniture agenda funa omukyalo omulungi the same applies to gundi ono omulenzi ono this guy alina restaurant wane Makerere yali Amiri nekyo Zen Becky bwe bitera bwe byali Zen Becky n'alaga nti akyaye amovinze on Amiri n'akola ki na accepting n'aleeta hybrid awo abodde kwa hybrid n'azimba ennyumba you accept Kenzo yakaaba amaziga mubijjukira examples ziri bwe yakaaba amaziga talina minister right now aina abaana be aina minister eri mufumbo obutebenkedde you get time etuuka ebyo ne biggwawo gwe nojira just okiwaba wibudde kuba kati amalindirizi mangi nsambya kati alina kwegendereza amalindirizi kati kankubuulire malindirizi byebishi abantu ababeera awo nga baagala grabbing opportunity mu situation from the situation kati sawa zino kyangu nnyo nsambya omuwala okwebaka n'omukazi n'amukwata ka video nga tategedde ne kaseringa out kyangu nnyo kati omukozesa ensobi kati ye kyekyo ky'omumpala asooka akisibe akitekeko nati for some time asooke yesorting baba badde alinayo akamutegeera ennyo munda kakubako ennyo agira baatisaako netageza bangi nnyo abagenda okujja era because bamulaka is a very nice guy by the way badde asinga n'omukyalo okulayika obulungi lwakuba nti it is a fact. The guy is handsome. Between women and men. The guy is also beautiful. The lady is beautiful, but who is more? Are you sure the lady is beautiful? Okay, she's beautiful. Katuchirekera at that. But the guy is handsome. Musamavu muwala kimuno mu Uganda atandigeze na Nsambya. I mean, he's short. Aina ekirevu. Aina like ka face kalinga kabana bato. Kalabika bulungi. He's a nice guy. Just yakwatirize mbukwatirizi. Eyo storm egenda kukakkana healing nga mukwano gwani brown sugar bwe yahiringa.
Black sugar. Black sugar. Smell ati mbita brown sugar. Gwali wepikira. Nakati ali single. Yes, yali andabikira bulabikize bulungi. Ati still ali single. Ezogeza. Naera se buli mukazi gwoba oyagadde nti abawuwo. Okekako tomanya munange. Ekyo musomesa wange yakisomesa. Nti si buli mukazi gwoyagadde nti abawuwo. Yanga mami mutesasa. Lwaki olowooza nti nno buli muwala omulungi ayinza kubeera wuwo? Si buli muwala mulungi. Gwoba si buli muwala gwegombi. Kati gwenyinza obeera wano ddoli naye nga nkwegomba naye tetuli wange. Tokirowoozanga nako. Nakyo nkyogedde bwogezi. Kyogamba nze atayagalika anko wange. Mbona tozaafuna feeling. Sisobola naawe olina mweru nnyo. Ate owulira. Ng'osiba weegomba abaana bange. Yuzi wampereza baby wange. Your kids are very cute. Yes. And I love the kids. Yeah, because the babies. Yuzi wampereza muwala wange. Banange yeah. Story tuwajingamba ko kimali waliwo yajijeyo. Nimala bideri. Byabadde bitambule bya internet obimanyi. Wabirabi byatandise biti. Byazeemu bwe bityo bibeera internet so sipeti. Nze simanyi honestly era nga njagala nakubuuza wena kalabe ne kakuwereza. Njagala kubuuza okuva ko abakozi obati atobati wadamu obakozi. Kati kyandika bati what happened exactly? Omwana mwamujjawa. Me with those maids twayawula. Kati soko ngambe kyatandika batya nabirabye bitambula ku omuwala kuweereza ekifaananyi. The thing is omuwala yajja n'atukolerako. Bw'atukolerako n'agenda n'atugamba tata waafudde. Mwamujjawo omuwala? Masaka. Gwamujjawo? Mwanti abakazi be banoonya abakozi. Omukazi yanoonya. Ebiseera ebisinga osanga una mukozi ne bamukunnyonnyola naye baby this is the new maid. Nobuza avaawa? Omuma bw'avaawa wafunye just that. Togenda na mu details omusajja kizibu nnyo. Kino mbayitako buyisaawo anko bwe bityo sibesembereza na nnyo. So n'abeerawo ne mubeerawo yabeerawo for some good time ng'akola bulungi. Era be twazzaako awo baatusumbuwa. Nga era ono bwe yatugamba nti ayagala kukomawo nkutegedde yasooka najja n'abeerawo n'atugamba nti taata we afudde agenze n'agenda. Kati bwe yagenda n'abeerayo for some time nga taliiwo. Naye by the time yagenda yaleka omukazi alina olubuto. Kati ndowooza natufuna abalala. Kati ye yali mu relationship ndowooza ng'ali mu love ne guy omu. Kati mu kubeera ne guy omu oyo ne babendooza ne baawukana ng'omuwala ayagala nnyo omulenzi. Era reason kwe yava mu musonyiwe byonna bye yakola okutwala omwana na biki. Yes, waliwo tokya. Nze njagala kumanya we yatwala omwana period. Kwanza story sijijjukira. Bwagenda omukazi aŋŋamba nti amanya kangaleke kubanga ayogera amanya already nabirabye ku TikTok but nagambye nja kujja kuŋŋamba story because nagambye. Kati bwagenda omukazi aŋŋamba nti ayagala kudda. Because it is okay akole ki? Kubanga luli yakola bulungi. Ng'akoma nga tumuweereza ssente ng'akomawo. Kati yakoma omwana nga alina emyezi emikulu oba omwaka. Mwana yali oba ali 8 months. Bambi. Data naweza mwaka. So nakoma n'akola. Yajja na mission. Kati kuna bwe yajja n'abeerawo bbanga ki? Yajja n'abeerawo emyezi. Can you imagine? Ng'era abaza. Tezala na myezi. So bw'akomawo omulundi ogwokubiri yajja alina mission nga alina akalenzi ke bayagala naye akalenzi nga tekamukkiriza ku meetinga. Kati nga balina group gye balimu ng'aba Advent. Ndowooza oba baali bayimbi. Kati ye bwe yajja azze kubba mwana kuba yali yagamba ne mu group eyo yaabo aba Advent abo na biki ku side y'omulenzi nti alina omwana already kuba yabula for some time. Kati ndowooza n'ajja n'akola ki n'agaba kakosa opportunity. Sande omwana wange yali agaanye omuwala oyo nga tamwagala nga bwamukwatako akaaba nga bw'omanyi ebintu bya Katonda bwe yakomawo wano abaana abato bamalayika nga bwamukwatako akaaba nnyo. Kati n'agiraagira awo omwana yabeeranga twagiranga ne tumuleka ewa nazaala wange gye twabalekanga twagala nnyo kubaleka waka because ewaka ng'omuntu aliwo yekka mu kikomera so taking advantage n'akola ki n'atwala omwana. Kati nga tumulekawo neera yalabiikiriza nazaala wange kubanga nazaala yabeeranga waawe ewaka n'amulabiikiriza n'akola ki n'addusa omwana n'amutwala. Ne tupanikinga awo era nali ku monitor saawa zaali banga 8
kati oye omukazi yagenda okudeba kangubana tamulaba nazaala ye yatugamba ati omwana omuwala abadde wano n'omwana nekitumulaba tulwalaka tugebe bagenzeeko wali kaduuka netunoonya omwana n'abulaawo ne tutandika okudda mu bya kamera z'oku nguudo ebya tracking jjukira omuwala amasimu agagjeeko ekikati awo ebiba birunning mu mutwe gwe era oba obimanyi kubolooza kati agamututte wa first of all tamufaananamu yadde ekyokubiri tusuubira nti amubbye kubeera bw'oba mutwalidde musajja kati nze mu bwongo bwange ekyali kisinga okwagala okukozesa amangu okulaba nga at least tutuuka ku kituufu kulowooza nti wayinza okuba waliwo omuntu omugagga either amusabye omwana oyo kubanga nali sisobola nti ayinza okuholdinga ati ransom nali sikimusuubiramu kuba yali fala alozaaga nti ayinza okuholdinga ati ransom bwagambe mbu omwana mukutefayo miliyoni 10 ekyo nali sikisuubira but singa kyekyo ekyali ekyo yali tajjaako masimu ndowooza oba mututte waliwo yamusabye kati ono mugagga ng'ayagala musaddaaka kale n'obeera awo ng'oli confused but polisi yenateete sometimes polisi zikola naddala ng'obadde otaddemu tracking awo oba flying squad gye twakozesa trackinga simu ze wadizadi omanyi twakozesa flying squad speed awo zagenda okubeera nze osaawa nga 3 so mu lunaku lumu mwamakinga sure definitely ng'alabise mu lunaku lumu kati ate ekyasinga okumalako ensonyi bannaye abaana bano abo bwalabe muzaala kale ate taata gwe baabika ye yajjanga neegayirira taata nze ne mugala taata wafa okugenda yabagamba taata afudde nanga abudai sifaaga nebibeeraawo nalabanga nagera bamawulire bazze nga bawulire bavudde wa mangu ago bajja abaana kati mwakasanga kali wa musajja boyfriend kati okumusanga baali balina mu meeting we bali actually balina mu ssaala bali mu prayer kubanga omukyalo ono yali ku side y'omulenzi yagamba nti yamumugobya naga omwana mweru nnyo takola ki tatufaanana ne banamugaa tusabe tugende kati akawala ako kamedi katugamba from there kaali kapulaninga kuzza mwana ewaka but just imagine omwana gwe watute ku ssaawa 7 ziri mu ssaawa zigenda mu 4 tannalya kintu kyonna ate nga breastfeeding ayo enjala ebyabakozi byo and it was not the first time era waliwo yalekako omwana wange awo mu kikomera natambula n'agenda myaka 3 n'omulekawo ku veranda n'agenda nga tewali muntu yenna omwana mama yamusanga ali waati yes I'm telling you katoli bamusiba abawala bali heartless bamusiba bakasiba oliyo yabba bamusiba yabba bamusiba kati ono yalekawo ono ow'emyaka 4 wa boda yamusigula bino byebagendagenda mu center okugula wa boda kasubire kavaayo kati kakyali nzibona ebintu akawala samanya sakola fola nagenda nensayininga nti mbirese n'omukazi n'asayini kati n'oyo naye naleka omwana wo myezi 3 myaka 3 myaka yali alitwadde myaka 4 ye mulekawo mu nyumba namugamba basimaye agenze gula biki era yo omwana bambi nasigala kabala nasigala kawungezi kati kuva ko bakozi yaleka afumbye emmere kati nakoma ongenjali nnuma namba ekyamazima kangende ngule ebyokulya n'emmere tetugirya naye afumbye bulungi kozo batomanyi esposeza bulungi by the way mulimu abakozi nga just kibatikka butiso oba babeera oluusi balina abalenzi baabwe be baaleka nabiki nze doini nze kyenasooka okulowooza omuntu bw'obanga obadde omukozesa kati ngaabo abawala kyandibadde kirungi n'omufula part of you era n'abakazi kibateekamu nnyo nze sometimes omukazi ayinza n'olowooza oba olinawo enkolagana ey'enjawulo n'omukozi because nze sikkiriziganya na mukozi kubeera ku dining n'agenda n'akola ki n'atuula wansi oba n'agenda n'atuula eri mu ntebe njagala bwebeera ssaawa yakulya mwena mube mu dining naye abaana ebijanjalo ffe tulinya sometimes ngamba muyigirize okufumba babanga naye gwe byolya muyigirize naye abo abaana bo balina ekizibu nti ne bw'omutreatinga otya balina ekintu balina ekibbe ekyo ekibambala n'agamba nti naye kino kyenkola guno omulimu gwendimu oba si gwe nsaanidde na retaliatinga n'akola ki
by the end of the day kizibu nnyo okubeerawo nga tebaliiko munna kati baliwo era lwansonga omukazi akola obukola mudda kawungeezi mwenna akyaza abaana muyinza obaako mubaleka but still era wabaawo ebintu ewaka olondalewaako oyo biki so that was the story naye nalabye ekomyewo nnyo era bagikuweerezayo wagimpeereza n'abalala nze nakwadde just ka screenshot neŋŋambe eri ku YouTube abaabukedde bagikola gyeri ku YouTube wagijjayo bagiteekayo kweri naye nkulaba nno nga wenokamera yayabbye omwana nkulaba nga kawala nkatunira kona kewozaako ebitajja mbuzi omwana mbadde simubye bikyaekolinga ne muguni yange point yange waka eimu yange ebadde nti mbu eimu yange just boyfriend wange badde njagala mulabe omulabe n'omwana w'abaana kino kituwa essomo mu abakozesa aba maid first of all makyazi byonna bibaawo heartless naki naye making sure nga abakozi abawala abo muba treatinga nga abaana bammwe makyazi byonna bisobola obaawo nti bo si balungi yes bo si balungi but balina obulamu bw'abantu abali bemu treasuringa omukozi abantu abasinga tukolerera abaana obulamu ffe burotatingira nnyo ku baana baffe okubeera nga bali bulungi kati bw'abanga omuntu alina asiiba n'omuntu gw'osinga okwagala mwana we gw'osinga okwagala kyankizo nnyo omukozi oyo naye okubeera ng'omwagala ekyo kimu ekyokubiri mubasasule sente zaabwe mu time obawe sente zaabwe kati ndowooza bali ku between 15 n'abiri abasinga mpera 15 mubawe sente mu budde basobole okuzisindikira abo be balina okuzisindikira ekirala mubawe obudde nabo obwabwe nga bo mwavuga nti anko oba anti jagala gendako out muguleke naye agende akyuse oyiro because naye muntu babeereyo mu lumu zaabwe nga beetakula mumuleke bawayo ku day off I mean bweba olwesanda osiibyewo akolekolekaawo paka saawa 4 agende naye bamukwate layini ate okuba gye tubajja tukole tutya ebyo gye mubajja mu making sure nga mubajje mu maka because oba osobola omutracinga bana abakampani abo nno be basinga n'okunkyankala Nyanza nze mbadde ngamba leeta ogenda nosasula kampani emitwalo 15 ne bamukuwa ne bamutinkira n'agenda bagamba abamu bakola business bwe bate mbu be bamujja naye oluusi ne bamujjayo ne bamugaba ewalala manye babituufu na biwuli oba kwejjujo waayo 15 ku office bakuwaako ebibeera ale bw'aba amazeewo omwezi era olina kusasula ndala okwongera omulala ye bannange nosanga nga oli mu kuspendinga ssente kasa kyakuwa ekyokuyiga bana abakozi era nasookawo ne ŋŋamba naye ne bana abawala bakadaama abagenda ebweru oba nabo oluusi somehow abalina engeri gye bayisaamu bubi abo abawarabu oba abaana b'abawarabu abo ne banyiga nga ndabye ddala omuntu akola ewaka ayinza okuba ayinamu embeera eyo ey'okubeera nga ye omutima gwe mulalamu naye kikiba kikuwa ekyokuyiga tikiba kyangenze kka naye n'abantu kikuba oba olina okukola ki oba olina okulaba nga otekawo embeera makyazi bihapeninga ebyo naye nga ggwe ekyo kiringanga n'okuba n'omukuumi wo ewaka omusirikale ng'alina emmundu kimanyi omusirikale oyo bw'abeera alivinga miserable life ng'akulaba oli mu bulamu obweyagaza asobola okutta oba okukola ekintu kyonna ekakugambye ali awo yeraliikirira omwana we bamugobye fees biki nga toyagala muwa ssente kati ekiringa n'abo bamaidi omuntu yenna nga ali part of your life abamu abewaka abamu babayisa bubi babagolera tubiraba era babayisiza ddala bubi obiraba oluusi ng'omusajja n'osirika nga kati ate bwenkyogerako jagamba lwaki omuwolereza ogamba okatambula naye ng'ekyamazima tulina connection nako kati ate waliwo ne bana abalala abalina siriimu kati n'ekirala ekyokusiga abaana siriimu bw'oba olina abaana abalenzi ne baba myaka 3 kiri nti mulenzi omukozi mukebeze oba omukazi tayagala mukebeze ekibenefits tomanya waliyo n'abasajja era abasoberera abakozi kati gwe omukazi ojja kuteekawo embeera bagaane omukozi abaleetere siriimu mwenna makyazi bbaawo tolowooza nti agenda kwagala omukozi naye abaana kikyandibadde kyankizo nnyo omukozi n'abeera ng'ali negative so that singa wabaddewo kuba kati abaana batandika okwewala empaka ebyo ebintu ku myaka 8
myaka 7 balaba busoopu abantu abekisinga abakola ki aba babiga contrary ku biseera byaffe biseera byaffe wabeeranga awo nga tolina kyolaba kigenda mu maaso abazadde babe basulanga iri eri bunaayira namwe nga muli eri kati saawa zineno abantu babeera mizigo mubeera mu nnyumba oba ya kisenge kimu kibina ebyo bemba mukola olusi sometimes babiwulira balaba TV ne balaba affection ezo ezibeeramu kwegamba nabo aji abo nejja mango kati kyankizo nnyo okebeza maid such that omwana wo ne bwaba ayina ekintu kyo bikyakoze ebeere nga sigadde nga mistake nga terina repercussions zekola zeka rinse forward waliwo mbo abakazi abalina sente abalina options abakazi abalina sente balina options mu abasajja basinga ate mu abasajja nado tumagala kwana mukazi ngolaba alina kye yekoleddewo ngolaba alina ku sente I don't know why to be intimidating ate nga nandibadde ndowooza kino olina okufuna omuntu ng'oyo nga tagenda kukumenya nze saagala mukazi munaku saagala mukazi munaku saagala sente ze but saagala mukazi munaku ekisooka omukazi bw'aba talina mukasente aba talanyiridde aba talabika bulungi aba agenda kwambala owino wa 3,000 nika ya 10,000 ebugatto obunene obumu obugike n'ennankani omukazi omuntu okimanyi nti omuntu kati Doreen olaba omusajja bwakwana bozze boti ayambadde engatto ya 8,000 yambadde egundiyo bangles za bei ekisaati kyo kiikyo kya bei otaddeko akaviiri ka bei naye akupimapimamu ogidde mu mmotoka onyodde amafuta ga 5,000 tojidde ku boda ya 10,000 oba 12 naye wali bw'oba ogenda akyeyingizamu nagamba waayi sisobola kuwa muntu ono 5,000 ng'avuzeewo 5,000 n'endabika ye yonna katana tulana eri end product kikyo sex ayenkana wago omuwadde obulungi bwe because nakyo kikulu omuntu ayinza okuwa sex omubi n'akunyiza n'akunyiza wani abadde planning nti ogenda musibuza 10,000 oba 20 noga 5 naye gimumala akoze ekyo ekiri awo ukitegeera nga nona agenda eyo appearance yekusika omuntu ng'alinamu kasente machazi omuwa but tuzegeza abasajja abatya abakazi abalina sente njaga mbeere nga nina gyendi emmotoka ensiseeko ntereke 10 ng'enzinjira mu town ngenda zikuwa enzija nenzikuwa naye kati obeere n'akawala ka liability bwe buli bwe nagambye toyina n'essimu yaako ogiyita kati olina gy'oli oli mu kizibu oba oli mu kyalo naye tiwakaziganye utiramu oti ogiyitako nokanoga kano kati kano nkakubire kanyambe ki okyageera that is the value I'm talking about you baawo bw'atunulira ku simu yo kiki kyakulabamu akulabamu kwegatta oba boyfriend akulabamu sex material oba alina ekinjawulo kyakolako akomyewo bimutabuseeko alinamu ka stress ka business alinamu ka stress ka URA ka state council emisolo biki bwakutextingirako ebigambo by'omuddamu bigenda kuba bimuyamba okugenda mugumya asetulinge yeebako tujje oba essimu yo bwagiraba bw'ati agakano nako kagenda kumalako mirembe ebyo byonna obirowoozaako nze simanyi buli omu n'ekikye naye nze era kyovola nze bwe mba nina omuntu I support her musupportinga financially asobole okubeera ng'akola sente ziveemu ne bweba kati no n'abasajja kati kambawo amagezi mu abasajja abazadde abaana mu bakazi ab'enjawulo oba abazaalazaala nkwadde omusajja tazaalazaala nze sikiriza nti wali omwana azaaliddwa sikiriza nti omwana azwaaliddwa so obanga ozadde omwana ebbali it is okay to push the mother baba badde alinawo ka restaurant kaawo n'okatunulira akali waffe 7,000 kwongeremu miliyoni abeena 1.7 ebintu ebimu simanyi omwana alwadde panado tajja bikusaba makyazi waliwo abakazi abali toxic nga ne bw'aba alina akumalako emirembe ate nekirala keep the good communication omuntu omufula mulabewo biri nga mucommunicating oba mucommunicating yes tewali nga kyaliwo kati nga joystead ne gundi ne prima bwolowooza abo abantu nti ng'abaddewo issue ekwatagana ku mwana bonna tebayimukiramu bayimukiramu because they are friends naye omuntu ne mubeera nga mulika bwannangu toyagala kusembere toyagala kukole ki ekyo nakyo kirala so I would wish nze oba nandibadde mpa omuntu w'amagezi okugenda n'omukazi ng'ayina naye nga bukozi ayinza batalina bati nga ayagala manyino kibyanjawulo okukwera kumanja n'oteekako
enjala ne zikoma bweziti no ne mubeera nga muli nga mukaaga mu buluumu mmwe nga muli omwo mwebase temwina kiddako musuze mabaala nkeera muwunya bubi onyo omuntu ayasuze ng'anywedde omwenge nkeera awunya bubi nobonaaba no brushing otya tojja tukula nojja gaggwe nkeera ogenda sisinkana mulala musajja kumu expectingamu abeera kuliko tofana kukunyumira olowooza how much agenda kusiibuza kati abo banjawulo n'omuntu ng'omulaba nti akeera mu kibuga n'awatanyawatanyaako n'atunda nnika ze n'obuleega makyazi ka capital kakakadde oyo aba azzaamu amaanyi birimu ne levels Doreen birimu levels pulira kati omuwala era ng'omulaba omutunuulira booti azze ali mu kapatra ke nze teyanaabye onu siteyatukudde nakutukula mwavinze sex alimu akasu n'omulaba awo n'omuweeyinga n'omanya nti kati ne bw'oba omuyingidde owulira olinga ayitawo obuyisi olina gyona tewalimu karitayiningiko temulimu kakuritayiningako konna of course kitegeererawo nti ono bwatyo and kankubulire obwo obwala obwo obwolugezigezi obwenjala obwo obwagundi obwo obutatukudde bulungi susu buba tebulina good sex naye omuwala omukozi nga ye ekisooka aba talina budde bwakwegatta all the time akeera kuyiriba mukazi wattu sex afuna obudde wa sex nga naawe bwobufunye mu programming abo programmings naye kana akali readily available mama bulina bad sex tebubeera prepared all the time bubeera awo bwebutyo bali abawala bwe batyo so abawala abanaku and those are the categories zetuyita ez'abanaku tainaamu abanaku ze yafunye eggulo nga bamwebaseeko azinywedde ziweddewo ayagala ndala siiba asindika bu viewers gwe mulimu gwe bitundu bye byekyama biri mu buli simu ya musajja bizunga I mean a sensible woman why would you share your private parts with a man to a man why would you send your animals? It is a private part. What mind waliyo omukazi nasusuwe alimu kuzunga all over internet but privately nga wali abasajja nga munana abalina akantu ke mutya ndagaako nkoleki sent because baby nsindikirayo ebiri naye naawe mpulira ndi mumodu soko ndageko naweereza viewers balina amasimu amalala your pussy is going to move around the internet akuba bwati nomuweereza n'akwata essimu endala n'akuba n'asigaza mu ssimu endala golooza mbu alabye wali osindikireko viewers ate ne bwe basi viewers wali osindikireko wali obaddeko mukikola n'okwata video nakigaana nakyo waliwo yakikusaba tebakinsaba nko but wonaleko mu relationship one day long time ago long distance onogaye nga ayagala nangamba mbu nkoleki bwayagala kuleki ayagala omuweereza ebitundu byekyama no ayagala onaabe ng'akulaba. I tell you that from day one. No, like yali agala onaabe naabanga bwe nkulaba because you know what I miss you, it's been like a year. onaabe like okimanyi nti abasobola okurecordinga ati babingamba dabye bakola but there are some apps ezita recordinga. No, I don't give a shit. Go oba emote recording. I don't know. Sagala manya over recording what recording. I don't do that. I don't. And some pussies are not good to look at. Why? Animals bigambe ebyo. Kapakati. Whatever. But what I'm saying is I tell you from day one I don't do that. So if you fail to maintain that, to respect that, nkuvako. Chilinga nomale yangamba I want to see the color of your nika. The color of my nika, what the hell? But I think the nika. No, okay, no, it's not okay. It's disrespectful. Idiot. Ana kueleza Mothers Union bwetu. Mumaze yeno neri. Do you know the mulimu nikas is tapetizinza? Simanyi mukwano. Yamba strings. Simanyi. No, I don't know. Right? What's wrong with Mothers Union? No, what is wrong with Mothers Union? That's what I want to know. It's not appetizing. It's in your head. It is not. But anyway, of course,
Kisinzira ndoza n'emyaka. Kisinzira n'emyaka. Nah. Man of 25, below 25, why would you? Blema inatesa preferences chobomanya. Yeah. So sakala aka 21 nga kajesaze. Why not? Just really to no sanga 45 nga asabude gistring. Banji all sizes. Gistring. Yeah. T-string. C-string. Byonna. Yeah. So nice. My last question for me, what also jabampadde ku station about naming children, yeah? Musajja agamba, musajja mufumbo bambi yagaina ndi mufumbo but nafunayo side chick abo. Nafuna side chick. So tusugala nga tweyagala. Then 3 months down the road nafuna olubuto. Nawe yagenda ofuna olubuto nasoka nafuna ebizibu obanguba ku mulimu derera. Ne bambi nambeererawo yasigalawo teyadduka. Nategera n'embeera yange ne twawukana. I mean, sorry. Later on Nazala. Bwe yazaala. Just because I sitama nakudangulu like ncheso otinga ngo omusajja. Nasale biki. Ne nkola ki? Nene mingo omwana. Ne mugamba omwana gaga namanya gemwadde. Ne mwana ndoza abasajja mwagala nnyo erinnya lyaffe. Yes. Mukazi nabira. Mwana wange mutesasira. I tell you mutesasira gatako lyesobola. Exactly. So, long story short, waita wewe omwezi oba gumu babiri ng'omukazi omwala mukubira kaba kakati mama wange abanazaala we, right? Yes. Mama wange amanya agaganye yakagaana nerabira okugamba twamu amanya amalala. Msije nagamba abaffe. Laga naye katawo nali ntaza n'ofuna omulimu nga nfunye n'omulimu taza okudda engulu. Then, secondly, namugamba yamala okugamba ekyo namugamba mbu ate n'ekirala nerabye n'okugamba naddamu namukubira another time ekyo nekimuluma nasigala nga atuprocessing naye nga tuso agendayo munange wanazala kuyomba wakubuuza twatagendangayo kukyala oba you know wayitawo emyezi emirala namugamba by the way namukubirako mubuuza omwana ali asubira by the way nerera okugamba weekend eyaggwa twabeera ne baptism nagamba first of all ndi mu Catholic ngawulira biwulireko. Thank you. I'm a Catholic. Oli yem Protestant. Mnemuga mwana mambatiza wa Protestant. Nenga ndi mu Catholic. Nenga wese wankubira. Nali manyo oli present tusobola kujja. Kati kabuza naye mwana wangu oyo. Number 1, number 2. Lwaki nazala abakyuso amanya g'omwana. Katabunga bamugamba anti buna ito kyala kati bakujoga balina omukubira family. It is not that. Si kyakukyala. What is that? Baba kujoze oba the child is not. Ekyamazima omwana oyo chances ziri 80% okubeera nga siwa musajja oyo. Obanga balina akamanyiro zina 20% tuzirekewo kamanyiro because there is no way you tell me nti nakyo nazadde omwana wange omwana omusajja kankubulire. Yes, kankubulire. Olaba n'abakazi wasobola okyawo omusajja naye twekikwatagana ku relationship era omukazi omusiru asembayo yakyayisa omwana kitaawo omusajja ne bwabanga wamukyawo otya bano simanyi sisobola kuddira ne bwekiba kina moving on omukazi akyayisa omwana kitaawe yabeera densa asembayo mu nsi muno kakati bwe kijja ku kyokuba nti ono already aprovidinga nga kyasobola yes embeera yatabulikamuko katono but again afaayo yamutuuma amannya ngamba otya nti ojja family name oba ene name gyabanga asazeewo atuumye omwana kati nno kankubulire olaba mu culturally naddala wano mu Buganda kyabeeranga nga mwina n'okwesitula okukwata oyo omwana omutwale wa jjajjaawe oba mu kyalo n'atuumibwa erinnya kati bwe kibeera nga erinnya nzire nasalawo ndituumye omwana gw'oli mugjeeko obuyinza obujjawa ekyo kimu ekyokubiri culture ne religion bintu biri respectingibwa nnyo kati tugenza ate mu religion aspects ate nazo zibleachinze ondaze nti nno bw'obatizza omwana mu ddiini etali yange because buli ensi yonna ekimanyi omwana wa musajja okutta omwana omujje mu ddiini yange because bwe mbanga ndi mukatuliki fe bagenze faaza akwata omuzigo amazzi akwata kando na bitu byonna mu mbatizo eyo kati yaba protestant sigimanyi kati gwogenza omutute mu ba protestant definitely omwana si wange oba omunzigyeko zetuda ku side y'akamanyiro then nazala balina okwesootira bakole DNA as soon as possible. For you obolekera okulabirira omwana kuweereza ssente mati baba bamunzigyeko lwakuze nanze no bulubye ku mwana era ekitolo kyenyinza okukola pita omukyalo oyo ne mwana ejaga akulaa ku mwana because sizo yanti anzijjako obuyinza
njaga kula ku mwana oyo nimendashwa ngo mwana oyo mumbere mo bendala mukola ki mujja kenda gabutonde gasina bakola gasina bakutekawo affection manyi bine ebintu kati nze sawa zina abana bennina kankigambe Doreen kati sawa zino omukazi ne bwaba yansi ba abana nsigala mbagala because already we're creating a bond. Creating a bond mbalinako obwagazi. Yeah, okay. Tuzanya tukola ki kati bange. Era ne bwagenda eri still nsigala nonya engeri yenkola ki je mulabamu. However, kisobola preventing bwango omwana akyali myezi. Natona ba mufiringa nnyo. Ali myezi 5 below. Naye mwana tanso okuzanyako naye. Oya aba afukide ddala kitundu kuggwe. Kaya nzawa zino n'abaana bange ngeri gyembeera nabo omuntu okera ku makya nandaga nti si bange. Nabo bennyini obo batokyalinze nnyo. Omusajja ne baba mugagga atya nga nsinga ssente. Era obo batokyalinze because ayinza obutabulaga mukwano gwe gumu gwembalaga kati nze. Ekikwatagana n'omwana ngezaako okulaba nga nkola ki mufuna ne mukebeza naye nga of course bibaamu ebyo ng'omwana si wuwe. Given the fact nti sine ali ne mko omukyala. Okay. Kati mna business yolanga. Kojja. Nakusindikidde akantu. Ate sikogera. Panda kinabidanga. Ndeka mukwa ndakalabe ne ngamba bana mkama nyambe tojja nako manyi gwe. Nenda nabga kachajja kali ku. Kajira kabeera yo. Kaleta amadenge na mukima leero. Kadami. Nakalabye ngakalipo mukazi yennyini. To explaining ongezako n'obinyonnyola byentunda wadde naye togenda mu details nabirabye segenda mu details tweyanziza maama dilderi kale leero katukomye wano program kati ebirala byokola ebiveeko ebibuuka ebirala you said you ebyo ebyagundi ebya spa biki ebyo ebyaspa ebyo of course kakati nze nankukola business wajongeddemu ebirungo kati waleese ezo section machines ezo ezikunyumisiza maya abasajja abakazi bakoye mubanga okyali awo kyabona ne laavu ng'oli gwe bakyaye biki ogulayo kidirudo kyo nobeera nakyo kidirudo kibako vibrator nobeereyo kaloni ngola ngalo zibako infections because zikwata mu buli kintu kyonna dirudo yo mala n'ogirongoosa n'ogiteeka wali nakati nako kaddole bokamala ngo kalongose mukateeka wali mu kisenge tweyanziza tutegedde kwenenya ebizigo of course byonna gyebiri bizigo ebikola waxing gyali sinze mukola naye nga abaana gye bali na kazigo oyagala kunyirirako kubeera na skinning eno of course nange ndowooza atunda ayolesa yakola ki yamazaawo namba yesimu Java yambala shorts mama shorts weekend mpulira shorts weekend namba yesimu 0701 279792 owerezaako oba 0771 29 20 35 okay tweyanziza kare Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.